Tasosola myaka bampita Ashanabs olwaleero nzeze bambi nkyalireko mukyala Margaret. Bw'otunula bw'oti abantu abamu bambi wano kiba kiyungu kyammwe wabula mukyala Margaret wano wasula eno y'embeera gy'abeeramu n'omwana ow'emyezi 5. Tambula nange olwaleero mu nnaku tasosola nkulage mukyala Margaret ennaku gy'ayitamu n'obulumi bwali mu bambi n'abaana be. Ashanabs ge manya gange program yaffe ennaku tasosola myaka wano ku Uganda Kyanaku. Ashanabs Uganda Kyanaku. It's the channel that you are subscribing to. Eranga program yaffe gye tulimu ennaku tasosola myaka. Olwaleero tuzzeeko wano mu bitundu by'e Kasubi ku munaku. Omukyala gyetanze omukyala ow'abaana 2 nga kuliko n'owa muganda we gwe yamulekera oluvannyuma lwa muganda we okufa. Omukyala ono alina ennaku gy'ayitamu. Landlord yamugobye mu nnyumba nga mubanja emyezi 6. Enyumba gy'abadde asasula emitwalo 7. Baawe yamuleka mu nnyumba ng'akyali lubuto lwa bebi we ono. Era katwe twogerera omukyalo oyo Tayiina buyambi bwonna. Era nga landlord bwe yamugobye mu nnyumba yazze ewa mukwano gwe n'amugamba nti onaasobola okwebaka mu kiyumba kino. Wetwogerera bambi omukyala yeebaka mu kiyumba kya bibaate n'abaana be. Empewo ng'omwana bwe mulaba omwana omuto empewo emuyitamu. Embeera gye balimu si nnungi wabula kanyumemuko n'omukyalo ono ambuulire byajja bitya byatandika bitya. Ennaku tasosola program gy'oli mu kulaba. My name is Ashanabs Uganda Kyanaku. Ye channel gy'o subscribinzeeko. Gyebaleko nnyabo. Kale nnyabo nsanyusa okulaba nnyabo. Kale mukwana. Amannya gaffe mami. Amannya gange nze Nansubuga Margaret. Ngambeera wano ku Lubya bayitawo mu nnaku nange segeerawo kuba naakajjawo kumpi. Kaakati embeera eno ensanze bubi nnyo. Nalina omwami bamuyita Sseruggo Martin. Omwami oyo yansanga nga wendi kuba nina emyaka 23. N'omwami yamala okunfunisa olubuto. Omwami nandekawo n'agenda. Omwana nga natuuka ku myezi gyali myezi 8. Omusajja ne musaba ampe ssente eza sikaani ze zajjako olutalo. Omusajja teyampuliriza. Yaŋŋamba kimu tewali ssente. Nankuba n'okunkuba nga ndi lubuto lw'ono omwana. Omusajja enkeera ssaawa 10 n'ategula obubwe bwonna n'abanga anobye n'agenda. Kaakati okutuusa ne kati era mbeera nzekka. Embeera eno ensanze bubi. Nensalawo n'embeera awo nabeerako ku myezi nga 1 oba weeks nga 3. Landlord wange n'amanja ssente myezi 6 nga ssente sirina wakuzijja wabula kye yakola yaleeta kufulu nangoba mu nju nga we mundaba wendi nenfuluma n'olugoye lwange n'omwana wange ono n'ono wa sister wange yafa n'amundekera nze abadde abeera naye n'ono omwana wange nenfuluma ennyumba nentandika okutambula. Era we natambula waliwo ekitundu kye natuukako ne neebaka awo nga sirina ddala kyokkola. Ne neebaka awo enkeera nentambula nenjijja nensinga n'omukyala nina we namusanga naye ng'ate si wala.
nemuyitiramuko ku nnaku yange omukazi nankwatirwa ekisa naye ate naye mupangisa naŋŋamba osobola okukkiriza okujja okusulako ku kiyumba kye naaba nkuwadde ko nze munnaaye weebale nnyo weebalire ddala maama era kisoboka nsobola okukola ki nsobola okujja neebakako n'abaana bange eyo gy'onaaba ompadde. Omukazi naŋŋamba jangu tugende najja nandeeta wano ndowooza mulaba wensula era wano eno ne kano akakeeka ye yakampa nga mbeera n'abaana bange ne mbeerako wano kati nange era ndi musanyufu nnyo okulaba nti muntuuseeko. Programu enakutesosola myaka ashanapsike manya gange era nga kyanyumya muno omukyalo ono. Kakati maama tubuulire, maama tokaaba beera mugumu. Omwami bwakulekawo wali okola? Nyabo iye nali nkola nga ntunda butambaala mu katale. Obutambaala obwo natundanga bwa 5 naddiranga nengula essuuka nenjitwala ku kyalaani ne basalamu obugoye obutambaala buno obw'R5 naye ate lockdown we yajja ne bayimiriza obutale okuva olwo yadde na Lwataano sirwina yadde ne ka capital ke nali nteeka mu kuba nalinga nkola 2 oba gumu kitundu mu butambaala obwo nenfunirayokko ku baana bange ekyokulya kuba ebiseera ebisinga omusajja yali tampa ne ssente nga nze maama nze taata naye ng'omusajja waali. Kakati kye nasalawo bwe baatugoba ne ŋŋamba Mukama Katonda leero luno simanyi nakumanya simanyi natuuka ne nnyonnyola ne landlord wange ne mugamba taata nsonyiwa tongoba njira mbeerako wano eno paka lokudamu we naggwa kuba nze gwe mulaba bambi nange ndi mulekwa siina maama siina taata era bwe nti wemulaba n'abaana bange bano be baana bange mbalabanga maama mbalabanga taata. Kakati omusajja bwe yagenda ne ŋŋamba landlord wange ne munnyonnyolako kale ne mugamba omusajja agenze naye ate ye teyampuliriza n'aŋŋamba ebyo byammwe nze mwapangisa nnyumba siriiko waakunnyonnyolebwa ne ŋŋamba kale ssebo naye ate landlord n'aŋŋamba nti omanyi ky'oba okola jjayo omwana wo ebintu byonna by'oyina mu nju okuba mwalimu omufaliso nga mulimu ne ka TV mulimu n'ekitanda kyange n'abaana bwe basula n'aŋŋamba byonna bireke ebyo bye bigenda okukola ki bye bigenda okunsasula. Kakati mukazi munnange nange nasalawo kimu ne ŋŋamba kangende kantambule ngende kuba nali siina kyakkola omusajja teyansaasirako wabula yaŋŋamba kimu abawalamu abeeyonoona ekyakujja ku ssomero n'ofuna omusajja atakuwa buyambi yanvuma bingi naye landlord nange nenkola ki nange nenvanikutambula. Embeera si nnyangu, embeera si nnyangu n'akamu. Omukyala obulumi bwalimu bw'amaanyi. Abaami batulekawo ne batulekera embuto ne batulekera abaana ne tutoba ffekka ng'abakyala. Abakyala bangi bino babiyiseemu, bino babimanyi. Okwekuliza omwana wo ne bw'aba omu tekiba kyangu. Bw'atyo omukyala ono bwe bamuleka n'abaana n'atandika okuzunga nabo nga talina waabateeka talina we basula. Ennyumba landlord yagimugobamu n'amulekamu n'atabaako na kintu kyonna kyajjamu. Wenjogerera abaana tebalina wadde ekyokwambala wadde ekyokwebakako wadde ekyokwebikka. Embeera gye balimu omwana ono omuto okubeera nga bambi asula mu kibaati empewo yonna ey'ekiro abazadde mukimanyi bwemuggweerako. Enkuba
bw'etonnya amazzi gakulukuta ne gabaggweerako. Bw'obeera ng'oli eyo ng'olina ky'osobola obbayamba, mukwano gwange bambi vaayo jangu ffe nga b'ennakutusula obeere nga bambi abakyala ono omuyamba. Bampita Asha Nabs. Programu yaffe ennakutusula myaka era ng'osobola okujja ku Facebook page yange at Asha Nabs. Ne tubeera nga mukwano bw'oba ng'olina obuyambi bonna osobola okukubako ennamba eri awo obeera nga oyamba omukyala ono. Maama kaakati omwana ono wenajja era landlord yabadde ono mukwano gwange ono eyanonda mu kkubo yabadde andabirira mu buli kimu. Yabadde ampa ekyokunywa nga mpa amazzi oluusi nanteeramu kasukaali nensobola okuwa omwana ono kuba omwana ono anywa, naye ate ebyokumunyuyisa sirina byakumunywisa. Omwana muwa amazzi, abaana bansaba emmere oluusi bagenda ne balonda ne mukasasula ne balya nga nze sirina kyakubawa. Embeera nga bamugirabayo si nnyangu era nga si nnungi n'akamu. Ye omwana omuto tolina ky'ogenda munnyonnyola nti ekyokulya tikiriiwo, ye oba tosobola munnyonnyola wabula yaba ayagala kyakulya kuba gwaba nnyina, gwaba muzadde we gwe gwaba alabawo. Mukyala Margaret, wandyagadde abalabi bange ab'ennakutusula bakuyambe batya? Nze nsaba nga nfukamidde abandaba mwenna mbasaba munnaye asobola okunnyamba. Waakiri nampangiziza ennyumba nempaako nange wensula nannyamba nanfunirayo ebyokwebikka n'okwebakako n'omwana wange okumuwa amata nange kennyini okunnyamba nange nensobola ofuna ku ngoye kuba sirina ngoye, sirina buli kimu. Omusajja yadduka nandekawo n'agenda nembeera nga nzunga mu kkubo nenzunga n'omwana ono kyokka nga abaana bange sisobola baleka emabega era nina otambula nabo kubanga nakyewera nenfuna olubuto emyezi 9 nenzaala omwana nembazaala bonna nembateeka ku nsi naye sandiyagadde nabo babeereko nabo babonaabona enganze. Njagala bo babeereko obulungi si ku nnaku ya maama waabwe. Mbasaba munnyambe buli andaba yenna mbasaba munnyambe abazira kisa musobole okunzirukirira. Buli andaba maama taata mwenna mbasaba munnyambe. Ab'emikwano mwenna bandaba mwenna munnyambe bambi munzije mugino munaye nange saakyagala nalabiraawo nali mmanyi nange nfunye omusajja nzaala abaana ku nsi naye abaana babonaabona nange mbonaabona. Maama wange yafa ne taata sirina muntu wenna gwe nyinza okuddukira nannyamba. Abaana bange sirina wakubateeka maama taata gwe yenna ndaba munange sirina kyakukola nange mbeera wano ndi muwala wa myaka 23 sirina kyakukola abaana bange sirina kyakubawa era nakulanga nange neegomba abo abalina amayumba amalungi nga n'obulungi nga mbeegomba nga njagala nange mbeereko nga bo. Era we nafuna omusajja nemmanya nti kati awo mbiseewo ngenda kuba bulungi munaye kuba maama wange yandeka ndi wa myaka 10. Maama wange naafa ne taata kakati sisa wange yafa baali batuzadde babiri naye naleka omwana era omwana wuno era mbeera naye sirina kyakukola mbasaba munyambe. Bana embeera yo si nnyangu n'akamu. Bw'obeera ng'olina w'osula, bw'obeera ng'olina ekyokulya, bw'obeera ng'olina ekyokwambala, mukwano gwange omulungi weebazanga Mukama kubanga embeera teba nnyangu eri abantu ab'enjawulo. Ennaku nnyingi gye bayitamu, embeera teba nnyangu, kwegamba buli omu waali. Abaganda bagamba walengerera omusana n'enjuba. Gw'oyinza okuba oli eyo ng'olina w'osula, olina ekyokwambala, olina n'ekyokulya naye ng'olabanga ebitali by'amaanyi. Omukyala ali wano ye abaana be abasuza mu kibaati. Enkuba we twogerera egenda kutonnya wabula simanyi kyagenda kukola
kubanga alina omwana omuto ow'emyezi 5. Ashanabs gemanya gange program yaffe enakutasasula myaka nyongera bajukisa nti bwobeera ng'olina obuyambi bwonna bwewandyagadde okubeera ng'oyamba mukyala Margaret jangu mu inboxing ku Ashanabs ku Facebook oba otukubireko ku simu zaffe ezo oba oli awo obeereko obuyambi bwonna bw'osobola okubeera nga oyamba mukyala Margaret. Bw'atyo olwaleero bwenkoledde wano mu bitundu by'okumunaku Nabulagala era nga mukwano gwange omulungi mbadde ne mukyala Margaret. Abandaba mwenna nga nfukamidde bataata bamaama mwenna abandaba nsaba asobola okunnyamba nanfunirayo waakiri kalimu nensobola okukola nembeezaako abaana bange oba okukola mu ttooyi oba okulongoosa mu nnyumba oba n'okulera omwana naye nsobola omulera kuba owange tasobola kunnema musobola okumpita nenkola bannange munyambe ndi muwala wa myaka 23 nsaba buyambi yenna asobola okumpita nampa akalimu munyambe mumpeeyo omulimu nsobola okukola mu ttooyi yo nsobola ogirongoosa buli mulimu gwonna nze gwonna abo nsiimidde ogunanjija mu mbeera eno nange nembeezaako abaana bange bano bemulaba n'omwana wange atannamanya bya ku nsi ono asobola okukula waakiri alabe nti maama munaaye eno embeera saagala amanye nti nange nagiyitamu munyambe abaana bamwenna bamaama bataata munyambe oba n'oyo yenna asobola okunfunira wensobola okubeera naye asobola okunnyamba nanfunira ku nnyumba nembeeramu nensobola okuba mu nnyumba kuba tusula ffenna n'abaana bange nga twebisereesu mazima ddala enkuba weetonnya enkuba ebeera etonyera ku mwana ono era nsituka omwana wange oluusi nemuyingiza mu lugoye lwange lwendimu nemukwata bwenti olw'enkuba ennyingi eba etonnye tusula tetwebase tusula tutudde ffenna abaana bange basula bayimiridde abantu beebase mu mayumba naye ffe tuba tutunula kuba mbasaba munnange asobola okunnyamba naye n'ennyumba nayo nsobola ogyagala oba oli eyo munnaaye n'ogamba munnaaye oyina ke wazimba jangu obeereko muno nkusaba munnaaye onnyambe nsobola okujja nembeeramuko nembeezaako ku baana bange bano. Bwatyo olwaleero bwetukoledde wano eno mu bitundu by'e Nabulagala mu nnaku era nga bampita Ashanabs program yaffe ennaku tesosola myaka bwetyo ennaku bwetasosola mwana wa myezi 5 ng'akyali muto Tayiina kyamanyi ebbujje Tayiina bambe kyamanyi naye nga ennaku gyalimu gyayitamu nennyina sinungi. Nyongera kujjukiza mukwano nti bw'obeera nga oyina ky'osobola okubeera nga oyamba mukyala Margaret jangu mu inbox yaffe Ashanabs oba osobola okutukubirako ku namba z'essimu zaffe ziri awo nga tubeera nga obuyambi bwo bwonna bw'oba oleese tusobola okubeera nga tubuwa mukyala Margaret. Ashanabs ye presenter mukwano gwebadde olaba ate era nga programu yaffe ennaku tasosola myaka ku Uganda kyannaku nyongere bebaza mwena mikwano mubale kubeera nga mubeerawo bambi ne mu subscribing buli katuteekayo ne mugamba nti yes tuyina okulaba Uganda kyannaku. Nyongera okujjukiza nti abadde ku kamera ye Lawrence simanyi oba ebyokunoonya akyabiriko Sir Lawrence anoonya omukyala ayina kasente naye nga abateekamu ensimbi be ba King Montage era nga bagamba nti so bakubirako ku 0702 10 41 25 bajja kukwatira omukolo gwo baguweese ekitiibwa ekifaananyi kyaffe nga bw'okiraba kirungi nnyo mukwano abe batukwatira aba King Montage Productions. Until next time, mpita Ashanabs program yaffe ennaku tasosola mbebaza nnyo kulwa abantu bemuyamba bambi tweyanziza nnyo nnyini ddala era tusiima obuyambi bambi bemuwaayo abantu bano. Until next time tusisinkane mu program enaaba ezzeeko mbaagala nnyo mikwano.